Engineer William Mayambala ndi wano ku kakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission mbadde nkomeza empapula zange ez'aba supporters naye zigenza okubalifayingibwa n'okukeberwa nga kirabika siwezezza obubonero buntuusa kubeera nga buntwala mu maaso n'okuparticipatinga mu kalulu era ntwala omukisa guno okutegeeza abawagizi bange nti nga Mayambala Willy presidential candidate oba abadasobola okuba presidential candidate mu kalulu kano akabiri 26 sigenda kusobola kwenyigira mu kalulu kubanga akalulu okabeeramu is a process ogenda mutendera ku mutendera osobola buli mutendera gw'oyitako kusindika kuguddako kati nze ku mutendera guno ogusooka kirabika nga bakasiza nti ngudde wano ku mutendera ogusooka saalese bye baasaba byebiriwa mukama wange kikyo ojegindu binonye basaba mu kakiiko laba nnono sister tolese mikono kiki ekigenda mu maaso ubadde ononye President Mayambala tukyali ku interview ekyo kibuuzo kiri personal ati kibuuzo kakati kiki ekikuleesa olwaleero mu kaseera ke tulimu kakuzza mpapula ze baabawa eziraga emikono gy'abalu omutendera ogwokusatu guli nti era gwekwataganya ku luwula kubanga pepe eno gyoba okuyisizaako luwula tebeerako kagundi tebeerako kabonero ka Electoral Commission kati bo bagana tebayinza gikozesa kuba tereko kabonero ka Electoral Commission mu process y'ebyokulonda emikono girina details nyingi byetaagisaako kuliko detail eya national ID kuliko detail ey'amannya g'abantu gye balondera gye babeera details nyingi kati nze nga Mayambala disqualifyingiddwa ku stages 3 stage esooka detail eya thumbprint oba signature bagambye nti sisobola kukozesa binkumu olukulawo basaba thumbprint oba signature nga tusobola kukozesa thumbprint zokka then ekirala empapula zino bali batuwapapula butono bwe buti ne batugamba tugende photocopyingemu tusobole okuweza empapula okunoonya emikono egyetaagisa okumalayo 98 districts babeera basabye wetaaga rimu z'empapula nga 3 kati batuwaayo kwota ya rimu so nze kyenakola nengula rimu yange nenkwata lula nenkuba layinizi nenzijuzaamu emikono kati ekyo ebikubemu layini ne ruula babiganye naga tusobola kukola kikubira esina kitegeeza ki nti naye ogwo omukono gwandibadde mutuufu naye olwokuba nti mukubemu ki na layini kikoze eki kiguganisiza weewaawo era kino lwakyoze nga tolina mpapula obadde okimye badde nkomezaawo emikono tegiweze obadde okomezaawo emikono naye nga tegiweze muleka tunnyonnyole kuba kati bwe tunaakola kibuuzo bwaddamu kabayiti kaba tekava mu bulungi tunnyonnyola obuzibu obukutuuseeko mukama wange oleese emikono nga tegiwera ndese emikono nga tegiwera nze nga Mayambala n'ekigambo ekyentera okukozesa nti ekibuuzo kiba kibuuzo bw'obeera mu kibuuzo teri mutamanyira kibuuzo ate ne stage ekibuuzo osobola okugwa omuntu eyasoma n'agenda ku ssomero n'ayita bulungi nnyo bamuwa interview n'agigwa n'oga omuntu alina first class agwa ate interview ennyamba so nalemereddwa ekiddako si kyamaanyi I'm simply withdrawing from the election retracting program zange ezibadde eza campaign nziriyo nkola emirimu gyange emirala mwagaza akacupa k'amazzi kuba ecupa ya soda waye teya soda omugamba ki alese kyoyagala ate y'amazzi ogamba alese yakola ki kyoyagala naye kati nze nakyuzinga thumbprint kyebaganye wakitegedde nga buli gw'osaba omukono bw'amala okuteekako erinnya lye ng'ateekako kinkumu si yakuteekerako field nzibu bw'olina okuteeka bagende bawandiika kati olina ateekako kinkumu bwaki oba signature watadayeko signature nasako fera tukyuzinze ki fera tukyuzinze thumbprint kubanga era ne mu kalulu kali akasooka era kye bwe nakola exactly by the way nakola mu kalulu akasooka bwe nkoze naye I withdraw from the election in good faith nkutadde mukwano obubaka bwenna eri abawagizi bange ate banidde ku baloti buli nti entalo zateekebwateekebwa kulwanibwa bannamagye naye abo bokka abaliko amafuta oba the anointed be bamaliriza nga bazirwanye
so babeere bagumu nti si echansi yokka gye twatulina ey'okugamba nti bw'oyita mu kalulu okawokawoka obadde osobola okukola ki okuba ku kye twetaaga naye tukkiriza Katonda nti ajja kukola ekkubo eweetaagisa. Engineer William Mayambala ndi wano ku kakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission, mbadde nkomeza empapula zange ez'aba supporters naye zigenza okubalifayingibwa n'okukeberwa nga kirabika siwezezza bubonero buntuusa kubeera nga buntwala mu maaso n'okuparticipatinga mu kalulu. Era ntwala omukisa guno okutegeeza abawagizi bange nti nga Mayambala Willy presidential candidate oba abadde asobola okuba presidential candidate mu kalulu kano aka 2026 sigenda kusobola kwenyigira mu kalulu kubanga akalulu okabeeramu is a process. Ogenda mutendera ku mutendera osobola buli mutendera gw'oyitako kusindika kuguddako. Kati nze ku mutendera guno ogusooka kirabika nga kati bakasiza nti ngudde wano ku mutendera ogusooka saalese bye baasaba. Byebiriwa mukama wange Kikyo ojegindu binonye basaba mu kakiiko laba nnono sister toleese mikono kiki ekigenda mu maaso obadde ononye President Mayambala tukyali ku interview ekyo kibuuzo kiri personal ate kibuuzo kakati kiki ekikuleesa olwaleero mu kaseera ke tulimu kakuzza mpapula ze baabawa eziraga emikono gy'abalu. Omutendera gw'okusatu guli nti era gwekwataganya ku luwula kubanga pepe eno gy'oba okuyisizaako luwula tebeerako kagondi tebeerako kabonero ka Electoral Commission. Kati bo bagamba tebayinza gikozesa kuba teri kabonero ka Electoral Commission. Mu process y'ebyokulonda emikono girina details nyingi byetaagisaako. Kuliko detail eya national ID, kuliko detail ey'amannya g'abantu gye balondera gye babeera, details nyingi. Kati nze nga Mayambala disqualifyingiddwa ku stages 3. Stage esooka detail eya thumbprint oba signature bagambye nti sisobola kukozesa binkumu olukulawo. Basaba thumbprint oba signature naye tusobola kukozesa thumbprint zokka. Then ekirala empapula zino baali batuukakula butono bwe buti ne batugamba tugende photocopyingemu tusobole okuweza empapula. Kunoonya emikono egyetaagisa okumalayo 98 districts babeera basabye wetaaga rimu z'empapula nga 3 kati baatuwaayo kwota ya rimu. So nze kyenakola nengula rimu yange nenkwata lula nenkuba layinizi nenzijuzaamu emikono. Kati ekyo ebikubemu layini ne lula babiganye naga nti tusobola kukola kikuresina. Kitegeeza ki nti naye ogwo omukono gwandibadde mutuufu naye olwokuba nti mukubemu ki na layini kikoze eki kiguganisiza. Weewaawo era kino lwakyoze nga tolina mpapula obadde okimyeeki badde nkomezaawo emikono tegiweze obadde okomezaawo emikono naye nga tegiweze. muleka tunnyonnyole kuba kati bwe tunaakola kibuuzo bwaddamu kabayiti kaba tekavamu bulungi. Tunnyonnyola obuzibu obukutuuseeko mukama wange oleese emikono nga tegiwera. Ndese emikono nga tegiwera. Nze nga Mayambala n'ekigambo ekintera okukozesa nti ekibuuzo kiba kibuuzo. Bw'obeera mu kibuuzo teri muntu amanyira kibuuzo. Ate ne stage ekibuuzo osobola okugwa. Omuntu eyasoma n'agenda ku ssomero n'ayita bulungi nnyo bamuwa interview n'agigwa. N'oga omuntu alina first class agwata interview ennyamba. So nalemereddwa. Ekiddako si kyamaanyi. I'm simply withdrawing from the election. Retracting programs zange ezibadde eza campaign. Nzirimo nkola emirimu gyange emirala. Mwagaza akapa k'amazzi oba ekikupa ya soda. Waye teyasoda omugamba ki alese kyoyagala. Ate y'amazzi oganja alese yakola ki kyoyagala. Naye kati nze nakyuzinga thumbprint kyebagambye. Wakitegedde? Nga buli gw'osaba omukono bw'amala okuteekako erinnya lye ng'ateekako kinkumu. Si yakuteekerako field nzibu. Bw'olina okuteeka bayigini bawandiika kati olina ateekako kinkumu bwaki oba signature. Wataddeeko signature nasako ffe tukyuzinze ki? Ffe tukyuzinze thumbprint. Kubanga era ne mu kalulu kali akasooka era kye bwe nakola exactly by the nakola mu kalulu akasooka bwe nkoze. Naye I withdraw from the election in good faith. Nkutadde mukwano. Obubaka bwe nina eri abawagizi bange ate banidde ku baloti bo
guli nti entalo zateekebwateekebwa kulwanibwa bannamagye naye abo bokka abaliko amafuta oba the anointed be bamaliriza nga bazirwanye. So babeere bagumu nti si ye chance yokka gye twatulina ey'okugamba nti bw'oyita mu kalulu okawokawoka obadde osobola okukola ki okuba ku kye twetaaga, naye tukkiriza Katonda nti ajja kukola ekkubo eweetaagisa. Tokyayagala kinaawe.